njagala okwongera okubeebaza kubanga nti tutambula ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala eyakatwegattako puroguramu enkuluze nze Musajja Kabaka Lusiba saawa ziri 8 we zinawerera 9 tujja kuba tukusiibula kubanga okimanyi bulungi nnyo nti Delta TV eyina enteekateeka ngazi kale tuba tulina okuwa ne bannaffe ekyanya oba oli awo nabo babeeko ettaffaali lye bateeka ku ggwanga Uganda. Ndi ne Profesa Sempeke ebiseera ebisinga talina nnyo bigambo anyumisa ndongo kyazirako yingira mmeeri yonna najula okuyuguma n'omusawo omuzungu ow'emmeeri olwo n'okubuuza n'abuuza nti ekyo kino kiki ekirala kiringa ekinywa ky'enku ne bamubulira akaati yo yonna katanza gw'owulira bwali bukadde bw'ebbumbu oba mubuuza n'abuulira nti owawoolira oti okw'emmere bekulira okwenjala olirya bano gwali musenyu gw'essunga ogwamunuubulula amagulu. bw'oba oyagala okuwulira entongooli eyo okusingako awo ennaku za mwezi nga 9 yambalira ku mugongo ng'answa ali nayo live wali ku Good Hope ku kisaawe ku mupiira nga Delta TV etunka n'abaakina wa FC owenjogera ennyanga obe w'ensangi zino emmundu ejja kuseka. naye nga tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Profesa abadde akuwa ku kifaananyi gwe omuzadde ali eyo ngeri ki gy'oyinza okulaba omwana wo bw'olaba akola nnyo obuddole bw'ebyayi nga muwala omanyi oyo ajja kuzaala nnyo ajja kuweza eggwanga ajja kuweza eggwanga ajja kuddokerera ogwa nadduli. tutunuulira obubonero mu baana kwe tulabira talanta nti ono kino awo we tuli. wakomye ng'otuwadde omulere afuwa oluwa bisaa aba afuwa oluwa n'otuwa ayimba oyo omanya ajja kuyimba tajja kuyimba ajja kuwena enyambwa oli kati netugamba nti ga talanta teri mu kuyimba kwokka. oyinza okulaba oli nga asibye ekisawo bwati akuba akubikonde ataddemu amayinja asibye waggulu akube eŋŋuumi. tomugaana kyandiba ekitone ng'ajja kukuba ebikonde ate byandiba nga bikuliisizza. oba kubana omwana asibaasiba omupiira ogw'ebyayi n'asamba ekyo kitone kye kyaki kya mupiira. tomugaana ne bwakuba omupiira ne gugwa mu nva mujjemu omupiira yate ogugwa mu nva ziba zibadde mujjamu omupiira senasukulya. okuggyako waliwo ate ebibi omuze ogwe twekweke tukole naye ndooza era naawe kyogedde bulungi ogwo ate guba muze kitegeeza nti omuntu ennyambala tetusaga nti gundi alina ekitone mu kwambala. twatwandika nti anayambala obukete ng'akuza ava buto naye ekyo si kitone si talanta ogwo muze tugatwawule omuze naki omuze ne talanta. ate oli bw'anaakwata kaggo gakubirira banne eyo si talanta nti omwana ono ajja kuba mukubi mulungi. mbadde bayita oyo abasoodya kabulenga ne musooja kubanga abantu badde ekibati oyo ajja kuba kibo agende mu kibooko sikwadi nga babonyaabonyezza nsenga. naye waliwo abakola egundi bino ebiyuni by'obukupa omusajja edda yabbako muzeeyi wange ng'akozesa jjuni lya kikupa ayiningeri gye yalikolanga emundu bwati kati n'asalako obuntu ne buyimirira ng'olabira ddala olwatuuka wali muzeeyi n'awukuba ne bugera ng'akute lubando muzeeyi yali mu dduuka n'awayo buli kimu. abamu nno bajooga n'amala okuba bwatyo n'akikusuulirawo era bwe bamala okuwa sente muzeeyi agudde n'amugamba sente zipe nga totunudde nayo era n'amuwa muzeeyi agerukira nga nga bamubisiza kiyuuniyuuni
fifani ayayaye oyo aba yava buto ng'akikoleredde era ng'akikozeemu okwegezaamu okutali kwa talanta nawe bula omuze ogwo muze kati njagala tuveewaawo abaana abo tubalabye kati omuzadde ali eyo kati gwe oyise mu lugendo kubanga kati ndabira ddala nga gwe talanta wagivaamu oli eri waggulu ekoze buli kimu ekuwadde ensimbi ekuwadde erinnya ekuwadde abakyala abaana kati oli eri waggulu abaddugavu n'abazungu sepeke wanji wafuna ku muzungu sikumufuna bufunyi genda eri naawe n'atukozesa ddala omuceere ate wenaalayira tabba omukazi ow'empeta tanoba omuzungu yes tewamukukunula omukwano Kate gyali e Scotland naye noddayoeka lwaki siddayo very safe sinna mutawaana Kate aliwa Kate Giggs ali Scotland muwuliza ne Valentina Galasso oyo ali Italy batugamba mu bazungu tebakutayira wakikola otya olabye talanta ekikulu oba w'amazima kozi kati awo bana talanta obala nakitone kubanga munange simanyi naye eno ye puroguramu enkuluzi kakati omuzadde ali eyo ayinza kuyambako atya tutadde kubanga eggwanga lino wetuli abantu bayingiramu ebintu abantu bava ku nnono buli kintu ekijja abantu balowooza nnyo okusabiriza abantu ng'ate tulaba abajjajjaffe baateekateekanga abantu n'amutuusa wamutuusizza nga tasabirizza kati omuzadde oyo ali eyo alina omwana afuwa oluwa omwana waliwo abaana be nalaba ku Facebook okwo balina ekintu kye baakola naye nga kikola nga zino emmotoka ziweetiiye bakikola mu buwayawaya naye nga balina obuntu bwe bagira nekisena nga kiriko kyasena oba mberenge nekisena emberenge nekiyuwa eri nga boolaba ebimotoka bino ebikola enguudo kati omwana oyo bw'oba omugasseeko ate asobola okukola ekisinga kati kyenjagala nti bayinza kukikola batya sepeke mmwe muyiseewo muti okutuuka eyo mugende ne kuba Keeti mubolesezeeko talanta omukwasa kasikonta maama sepeke kale tugende awo munnange ekitutta wano ewaffe mu Afirika simanyi kaŋŋambe Uganda naye naava Afirika tikati omwana oyo bw'atandika okufuwa oluwa ojja mugamba owange onotuleetera emisota munnange mbw'aba ayita misota simanyi butuufu na bukyamu bwakyo owulidde so nga anoonya amaloboozi ge yandifuuye mu ndere owulidde ekitulemya wano kyova olabanga n'okusoma kwaffe wano batubinika subject 17 zaaki zonna kati baterezeza siniya wano baterezeza baleka mmeka siniya wano simanyi ze bakola naye ekikulu mu kyo kyemmanyi tikakati omuntu asoma ekintu ky'anaakwatako n'akola awo bagenda bajja kumulamwa kubanga bannaffe bali abaana bakola subject ezi baketi ezi computer science eyo oba oyagala oba toyagala alina ogikola nakolayo ne subject emu oba geography oba history esigaddewo kitone bw'abeera ng'akuba piano wama kyewava oyolesa ekitone Scotland owulidde ssebo ne bagenda nga gamba akiyitimusa oba akuba ndingidi nzungu gye bayita violin bano tuyita endingidi ekitone n'agenda nakyo mu maaso biri biba byakwongerako kuba science computer science eyo munnange
byebiriwo kati gwe mulembe tukyajja tekikyagenda naye kino endala oba ataddeko history oba ki naye kitone n'ayitimuka n'afuuka dokita n'agenda n'asoma diguri 3 akukuba ndingidi violin computer n'ayitimuka mu kitone bo ebitone kintu kikulu nnyo gye bali ne wano waffe munnange wabula waliwo ate kanka sijja kwogera kuno nakuli oba kandolindoli nti omusota gwa ttente naye bannaffe amakampuni gannaggwadda ago ŋŋamba MTN Airtel Uganda Breweries Uganda Telecom tebafuddeeyo nnyo kuyitimusa bitone byaffe ebyekiddugavu nti fe abadongo abadingidi abazinyi abagoma ko tetulina kwewe tuli ku nakani ku advertise so twandibadde nti nga Sempeke kwali nga kwendi Sempeke nakola kadango Coca-Cola yes olidde ate no kayinza okunyuma lwaki kanyuma nenkola ringtone nga yandongo yandingidi yandere yamadinda lwaki tete naye byo byabaani wangi byabaani ebiki ebyo bikampuni byoyogeddeko mbo byaba investor abayi ba investor mutunoonye fe tulimu ekiramwa omulamwa oli tajja kuva Bulaaya kujja kulaba bw'okubajjita kubanga onogikuba n'ogimusinza naye bwe nteekako nekoleeza ye lwaki kuleeza siringi ebonyabonya siringi esuula wabi azeewa Saabayinda laba ndigenda ne munnange omwana wange kuba azeewa Saabayinda siringi ebonyabonya laba abadongo n'abadingidi twagalana siringi azeewa Saabayinda Sempeke njawulo kyeri wakati w'abadingidi n'abadongo oli akoota nze ensuna oli akoota endingidi nze n'ensuna endongo muwonge tukubuuzizaako nnyo muwonge ali mu kiteezaawo omudingidi wa Kabaka muwonge kabire omugagga wange Kamagu gambe gyetulyeeno omudingidi wa Saba natonganako naawe ng'olina endingidi enkunamu kansubire kati wafuna entekunamye yajambaza awo nkukoneddemu obubonero busatu muwonge tukubuzizaako nnyo weebale emirimu weebale byonna weebale muwonge atulaba nnyo webale muwonge webalire ddala webale oba endingidi wajambaza omugagga Kamagu mbuuliza ku Afande Serunkuuma Afande Serunkuuma ali atya ali kololaawo naye enkuluza emusuza atunula bambi emusuza akukunadde nga lumonde mu kikata yawa ng'oggyeko lumonde kyekirala ekikukunala balugu kakati abazadde tubagambye omwana muleke ddala muyambeko kyova olaba bannaffe era bali batusinga bw'olaba afuuwa oluwa noonyayo waliwo obulererere obwalayisi abagenzi bataata baffe oba osobola omukolera epaapayi yadde lijjamu babula wano naye okutateganya teguzza ye lwakiri bali mu babula anti kubaako amasanda wano yo bababuka ababuke nagesera anoonya future kababuke afuwefuwako mpola nga bw'omuwa n'omukisa okunoonya ebitundu wayinza okufunira omwaganyo okufuwa emirimu nze nno munnange ekeyo ninayo esasi lyange erisembayo eryali mu kyemba nalimalamu nalikuba nakalira alayira tava omukazi w'empeta tanoba olidde Sempeke wasigaza linnya naye oliga sawa ya kwini myaka 8 naye wengenda agamba taata mpa mu ndongo nkube nga yiyo kuba ng'akuba byakubanga mugamba yimba ng'ayimba byayimba
owulidde era luyimba kirwatera okuyimba atera kuyimba luyimba waliwo abaana nga bwojjukira oluyimba tutuuka tuli mu ddiiro otyo tutudde banene baga tusabeko kulira tugenda kusaba ne bagamba obwana muleete oluyimba tutandika okusaba kaana akatoma kyekagamba ate naliwo sirirejula tomukuba ku nsolobotte omuleka namalayo oluyimba otyo genda mumaaso ne bunene bwegattako kwaya newera nze sirirejula omukadde nakati musirike muleete oluyimba olunatutwala mu kusaba ne bakubawo olulala ngera lwabwe kyabaziiza okusaba naye abaana bali baali bato era bwe bakuba oluyimba bavude ku sirirejula bwe tusaba olulala bakubawo olwabwe era olulala kakati nga kitegeeza nti bo okusinziira ku kumanya kwabwe bweyogera ku kuyimba okwo kwe kuyimba kwe bakola kubategeera kati nga kitegeeza walina okubaawo okuddayo abaana abo babuulira nti mu kuyimba wabaawo ennyimba werukolera ne werutakolera kati kiri ekyokuyamba ku baana ku buli nsonga ku buli mbeera yonna kintu kikulu nnyo mwana waba alina ekitone yambe bw'olaba nga waliwo abaana sempeke nga buli kimu akisobola nina omulenze wange wa myaka giringa 10 naye akuba ebidongo DJ akuba ebidongo azimba asobola okuyimba kulira kakati omuzadde omwana oyo muyambeko kubanga waliwo ekigambo omuntu anakola obulungi omulimu alina okutongoza omulimu gw'anaasobola okukola obulungi ne mu bazungu bakirina kyekyo kyennyini kati omwana oyo muyambeko nga nti kakati ebintu bino tojja kubiwambagatanya byonna mulundi tojja kubisobola londamu kuba ekidongo kino yes ozimbe emisana zimbe ekiro kuba ekidongo obulamu bujja kola ki kutambula awo engeri gye tusobola okuyambamu abantu kintu ekyo kirungi nnyo kiramu nnyo okusinga okuwambagatanya ngende ogwenswa ngende ogwennyama kozi ogwenswa gwa nnyama yayulikamu yes agira eno gwanswa eno nagira gwa nnyama ekivaamu ayinza okukwata ekivaamu asobola okukwata minsi n'asanga nga ali ayiseewo owulidde sebo so ebintu bino bannange tuwulikanga ebyokusaaga naye tufeeyo nnyo abaana abo mwebale kubagogola kati kyemulina okubagamba nti abo tugamba okuyimba ennyimba tugende mu ssaala tugamba nalyokane kusenganze omulokozi awo n'amanya so si abasiba embuzi basibira bwerere bade mayogera kuyimba kali akasebata tabalina embuzi mwe munoonye gye zinaliira owulidde sebo Lord Fred Sebata tukubuuzizaako nnyo tukusaasira obugonvugonvu yasanyalala omukono ate neyeyongera okunafuwa naye tukimanyi bulungi nnyo tewali kigwa mu kibuga naye twebaza nnyo afande akwande naho bambi amuyambye nnyo omukulu salimumwebaza naye era mukama wange kikyabulamu Lord tali bulungi mu nsimbi oba oli awo yandibadde agenda kale Kenya balina ebyo bye bakola babiyita batya masaji ekyo ki mu Luganda obunyonyogevu okunyogootola bamunyogotolamu sabo mukama waffe Salimusale Lord Fred Sebata bagende bamunyogotole mukono kukyasa okutereera kubanga tulana abantu oluusi nga sanyaladde oludda lwonna naye naddamu nakola ki n'atereera naye kubanga tetusobola kwogera ku bantu basitudde lulimi Luganda wano na bitone n'otayogera ku Sebata
kuba ayimba kyoyimba n'okitegeera n'okinyonnyoka abantu bonna betulaba wano yes bw'oyogera ku Ssebaale oyo Ssebatta bw'oyogera ku Nantume asanyusa nnyo abantu naye ogwo muwendo gwa Lord Fred Ssebatta kwegamba ebintu byonna abantu bonna ab'amaanyi wano kizibu nnyo okuba nga taliimu kantu ka Lord Fred Ssebatta kale bw'abanga wasoboka okuyambibwa omwami oyo kubanga ye ng'omuntu mulamu situganye kubanga afande Sale ennyimba ze zonna yazisasula zisobola okuddibwamu naye munnange yinza okuba nga yasasula ng'asangiddwa nga amabanja gamuli mbulago n'asasulako ate olumanya nti bamusasula ate kati buno bwe tusaba buyambi bwamu si byebiri ebyabwe twagala bigenda naye ng'omuntu oba bw'wabaawo omuntu yenna muna abantu wano mu ggwanga balina akasente bw'wabaawo omuntu yenna ayambe Lord Fred Ssebatta afune ku bulamu addewo nga luli oba oli awo baba tazzeewo naye olukonvuba lukira amalaalo ate yali afudde bw'olemala togamba nti Katonda yakkolera kaleko naye ng'ebyo byonna wano mu nkuluze ku Delta TV saawa ziri 8 tunaatera okubasiibula ekiseera koze ebiseera baga bigere ebiseera bigere kubanga atalina bigere tasobola kukwata biseera kale naawe oba oli awo kati nomuna ebalagadde wange ngamba sasi lyange eryasembayo eryali mu kyemba nolwo eruyimba lwakuba Kamungolo kubatulire jajange Kamungolo endigenda nesawo yange ze Kamungolo esasi lyo asobola bulungi oluyimba olwodukuba akuba mu nkuba emyaka 8 lwaki sande ejja tumuleeta neta akuba bibye naye ng'ayimba niye atulaga ekitone ekyo alaga ekitone tubeere ng'owejjangabika nti twatumala amaziga mu maaso tubeere ng'owejjangabika kakati esebo muleete ku sande ejja esebo tulabe abaana bano omanyi buli muntu aliyo kati omulaba oyo Nuwa omanyi lwaki akwata kamera kubanga yajegombanga ateekwa okuba ayina wakijja ndaga nti nina okukwata kamera kubanga ffe emirimu ejjaffe buweereza waliwo emirimu emirala nga abantu banoonya nsimbi naye ffe emirimu ejjaffe buweereza weewaawo nga n'ensimbi eyo gye zitusangira naye nga ffe tuba mu buweereza n'okola omulimu n'okwewaayo kwonna ate olabe nga gw'oweereza naye akola ki anyumirwa ekyo kye kitusunya endongo wano ku mpewo za Delta TV ne tukola n'ebintu ebirala bingi nnyo bwe byoyinza okubeera awo ng'ate tobirowoozanga nako kyoba tebiina namakulu naye ffe ate ne tubiteeka wano n'olaba nga bikutanula ate n'obaako nekyoyiga kakati awo tuvuddewo tulabye omuzadde engeri gy'oyinza okukwatirako omwana kakati ebitone bino bwe bijja bikula kiki ate ekibifeebya senteke abantu wano abakuba ebivuga luli nali nnyumya ne mwami Kasagga naŋŋamba nga twogera kubakuba ebivuga bino ebyakadongo kamu kati wano mu Uganda tetulinawo bantu bakuba beesi mu kadongo kamu basukka bantu 3 ng'era bw'onooba oyagala okufuna beesi omulungi mu luyimba lwo nga lwa kadongo kamu olina okunoonya omusajja omu oba 2 oba 3 simanyi oba okiraba naye ate tulaba abantu abakola ebintu ebirala nga bangi nnyo naye ebitone bino bifiirawa ebitone ekibita kiri ekintu eki lwa bannabitone butafiibwako batya nawadde ekyokulabirako nekugamba nti Airtel MTN Nile Breweries yeka kibe ekitongole ky'ebyobulambuzi kitegeera tourism board ekola ki wano ani gwe yitimusa wano okujjako kuba bannabitone ffe twandibadde tugamba nti ki ffe tusookerwako so si ab'endongo enzungu sibagaana nabo talanta yaabwe naye bino bye bisinga okubaleeta kuba ne bwona okubajjita n'ogikwata n'ogikubira waggulu bwoti tojja kusinga muzungu gikuba
talanta zifa etegeza ekintu kifiiridde ddala eno wansi kifiira wansi kuba tetufiibwako sirabangako Ssaabasajja ng'asiima abakubi b'ebivuga lwakwasimayo oba okusiima gye kuva naye tuze tulaba asiimye abayimbi nina mukwano gwange naadde muwulira n'ennaku ezo nga katikati twagala Ssaabasajja asiime ne ku bannamawulire yes kubanga nga bwe tugamba butuvudde tugamba bulijjo mu puroguramu zaffe ezivuddeko ti Obwakabaka ŋŋoma ayi beene bw'aba asiimye naffe abakubi b'ebivuga atuyite tuwayeemu ne tunawayeemu ddakiika 15 naye ng'alabye atulabyeko si ekyo kyokka kuba nze nkyakaaba nkyawuluma azuule emizinga ntaje yazuule emizinga egikubwa beene ayi beene bw'aba asiimye taata ndamuna ayi beene bw'aba asiimye omulala ayinza okugamba ti omusajja yazuula emizinga ayita Tembo nga otulaba abaali abasambi bamma mu kusamba omupiira nti oyo yali takuba omupiira ng'awena enyambwa naye nga juli nasanga atambula bbule nasanga omulenzi ono Ande Mwesigwa Ande Mwesigwa namusangako mu kibuga omwo naye nga naye tali bubi naye nga si bwe yandibadde omulabi wa Data TV omulungi nyongera okwebaza kubanga ndowooza Sempeke sibula munnange weebale sebo taata weebale nnyo weebale kuwenkuluza omwebazanga bannange mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde musomo bange mwebale nnyo mwebale ddala maama wange awo mu USA Nalumansi nkutumiddeko nnyo ne bannange monna abali mu UK njagala okwebaza Fadi weebale nnyo weebalire ddala Fadi ali ku kamera awo agira n'azibirizaako n'eriiso erimu owamagwe abakwasi ba kamera bakwewulirire Nuwa weebale Nuwa yatuyambako kulanga puroguramu eno agitematema n'omulangira William ate ne ku kamera mulangira William Ndawula oli otya tukwebaza byonna byokola n'abalala mwenna abalwana okulaba fenno banalulimi mukadde wange naye nga akasembayo ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omukaaga tiimu ya Data TV eri ku Good Hope kusomera awo ku kisaawe ky'essomero egenda kubanga esamba ne Kinaawa FC omupiira Kasameme n'okubaka jangu olabe Shalita ng'abaka omupiira embwa egenda kwesigama ennyama ku olwo emmese teri embwa ow'erimu agenda kutamya ku wabiri jangu olabe ow'ettulu ng'atambula ne muzibe ojja kwewuunya kale nno katubasiibulire wano bw'okuba ekitakaaba weekanga gwakaabye situjja bakaabirira Sempeke tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.